Anyway, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mbagala nyo you guys mwebuli nyo kubeera nga ate muwagira Aromatic Entertainment. Films zetukola oba oli awo n'ebirungi byonna bye mututuusaako oba tubituuseeko because of you guys, because you're supporting us. Nda wano Kasubi, Kasubi abamanyi roundabout ye Kasubi yeno oba batetagimanyi yeno omunengo oli America wavadda mu Uganda, oli Saudi Arabia, oli Jordan, oli Qatar, oli Canada, oli wa Masaka nga wavadda e Kampala roundabout ye Kasubi. Bili wali wenga green, oli gwolengera green kiragala oyo ge Masiro gasaba sajja kabaka age Kasubi oba kye tuyita Kasubi Tombs gego oba oli awo nja kufuba okulaba nga nja batwalawoko mulabewo oba oli awo 1 day or 2 days or 3 days or 4 days. So tujja kwera nga tutambulawoko naye nga nina obubaka olunaku olwaliro okuva mu Aromatic Entertainment obutali bwa ssanyu. Obutali bwa ssanyu era nga Aromatic Entertainment tuli basanyufu olwaba nakigwanyizi abaagala okubeera nga ate bongera okwonoona erinnya lya Aromatic Entertainment. Naffe tubakakasa nti naffe tetugenda kussa mukono, tugenda kubalwanako. Ndi wano mbadde ku mirimu gyenkola ne bampeereza obubaka buno ne baŋŋamba mbubasomere. Kansooke nsome ennamba y'essimu eno eri 0701 11 56 64 0701 11 56 64. Enamba y'essimu eyo bw'ogiraba ku screen yo. Anyway, obubaka bugamba bwe buti, kambusome bugamba nenga sina busoma. Sorry nga sinasoma obubaka, njagala okusooka okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 18 19 n'ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omusanvu Aromatic Entertainment erina ekivvulu nga yeegasse wamu ne bakayimbira Dramactors. Tugenda bakituumye no time in customer care. Tewali budde mu customer care. Tewali budde. Nolwekyo emitwalo giri 3 gyokka n'emitwalo 5 gwe muganda wange okubeera nga oyingira wali ku theatre La Bonita olabe omuzannyo gwaffe customer care in no time oba no time in customer care. Olabye ku Mr. Semakula ng'azannya ku stage ate nga bw'ayimba ekigenda okubeera eyo. Bangi nnyo abagenda okubeera ba Dube Sempata, ba Leika Kachapizo, ba Nampija Florence, ba Ahmed Lubowa, ba Conrad Gapita, ba Bulondo Abe. Bangi bagenda kubeerayo. Nolwekyo muganda wange just keep those dates alert, just be ready. Tugenda kubeera nga ate tufuna ekyenjawulo. Abubaka bugamba nti no scam alert, be aware of fraudulent offers. Scam alert, obufere, be alert obufere. The phone number 0701 11 56 64 is a confirmed scammer. Nti enamba eyo tugikonfaminze ya mufere oba ekozesebwa bafere. Nenda kubulira engeri gyekozesebwamu nga mmaze okusomera kino kyonna nkubulira engeri abafere abo gye bakikozesaamu. Bagamba don't respond to messages from this scammer. Ino message eva mu Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment ekugamba don't respond to messages from this number. Enamba eno bwekutextinga toddamu, don't respond. Scammers may pretend to be from Aromatic Entertainment Uganda, offering acting, writing or other roles, but this is a complete hoax. Omufere ono b'ennamba eno bw'enekutexting ejja kubanga ekusuubiza okuzannya firimu, okuwandiika, okuproducinga oba ne roles ez'enjawulo ze bagenda okuwa mu Aromatic Entertainment, but this is a complete hoax. Ono mufere wa bbaluwa. Important notes: we are currently not recruiting actresses, actors or writers. Any message or call offering a role, auditions or a gig is a fraud. Sawa zino Aromatic Entertainment tetuyingiza muzanyi yenna. Ba actors be bazanyi abasajja, ba actresses be bazanyi abakazi, ba writers be bawandiika oba gig yonna nga gambye mbu no simanya jangu mu Aromatic Entertainment tugenda kuwa kino nedda.
sawa zino tutuyingiza muzanyi yenna banaye ekibuga Kampala kiguddemu ensasage basaba Caromatic bakutuusako omuzannyo no time customer care mwezike ku Theatre La Bonita live on stage batandika Friday 18 July Saturday 19 July paka Sunday nga 2 July bakayimbira drama actors bali wamu ne Aromatic Entertainment Florence Nampija Jean Nakachwa Andrew Benon Chibuka Charles James Senkubuge Ahmad Lubowa Samula Beatrice Aisha Jomuhanji Mulimira Sulaiti Uncle Sam Justin Nantume Conrad Peter Iga Poro Nezireta Visa Kisema Kura it's gonna be massive shillings mtwale 3 byebye mtwale 5 booking atikatinga buchari Theatre La Bonita egenda kufuka Gaza amajega Aromatic gasisinkanye nejeri abakayimbira biwagidwa bukede wana ebitwa bibagamba tuze tubibagamba ku pages zaffe ezenjawulo bannayite tuyingiza abazanyi yenna lwaki mukyaferebwa bagenze tuweereza message eno ng'omusajja ono oba omukazi ono yakafera abantu abasukka mu 100 naye nga lwaki oba okkiriza why do you accept that please why do you accept that nga bannayite tubabuulidde emirundi ogitali gumu ogutali ebiri emirundi mingi lwaki mukkiriza okuferebwa ayongeddeko n'agamba nti what to do oba Aromatic Entertainment kati okubuulira ekyokukola ekugamba 1 block and report the number mu blocking era omuwaabire oba blocking enamba eno era ogiwaabire and any other they use and any others they may use immediately. Don't share personal information or any payment. To sharing information yo yonna oba kukola payment yonna. Payment je tutegeeza kuba kati ono omuntu batugambye nti yabba bwati ajja mu inbox yo nakugamba hello nogamba hello nze kuba batugambye enamba eno profile picture eriko kifaananyi kya mukama waffe Sir Ahmed Lubowa buli omu gwamanyi obulungi nti ono ye mukulu wa Aromatic Entertainment. That's why bayite eyo nalaga nti nno oli na making oli gwayogera naye kumumakinga nti nno gwayogera naye ye Ahmed Lubowa kumbe si gwayogera naye olwokuba profile picture yeriko. So tokola payment yonna kyebakugambye stay vigilant. Scammer uses fake promises and proof to exploit aspiring talent. Mubere begendereza omufere ono bwajja mu inbox yo akusuubiza nti talent yo joyina agenda kukwatako osituke ofuko w'amaanyi nga Aromatic Entertainment osituke obere w'amaanyi mu ggwanga osituke obere ng'okola ebyamagero osituke akutwala ozanyire n'ebweru osituke Aromatic Entertainment yegenda okufuula owakabi. Promises zonna ezazikupromisinga naye nga tolina kyogenda funako na kimu kubanga bonna omala okusindika ssente togenda kuddamu kumulabako agenda kublockinga. Enamba tugibasomedde 07 01 11 5 6 nagamba protect yourself. Aromatic Entertainment ne kugamba protect yourself weekuume. 1 confirm official recruitment from verified Aromatic Uganda channels. Recruitment yonna ejja kukolebwa channels eza Aromatic Entertainment ba information yenne ya recruitment. Information yonna egenda okuyingiza abantu mu Aromatic Entertainment oba abazannyi bonna ejja kuyita ku official channels eza Aromatic Entertainment Uganda ezimanyiddwa. 1 ejja kuyita ku Facebook page ya Aromatic Entertainment era eriko Aromatic Entertainment. 2 ejja kuyita ku channel ya Aromatic Entertainment emanyiddwa nga Trust Films. Sawa zino kuliko Damage Season 2 ne Pressure. Okukujja kuyitako information nti bannaye kati twazzemu okuwandiika mujje muddemu mwewandiise. Channel ya LM sawa zino okuli ekyekango nako kujja kuyitako information ebagamba nti banne twazzemu okuwandiika mujje mwewandiise. Page ya Bulondo Abe ya Facebook page kuba Bulondo Abe yali ku Facebook page ali ku Twitter ali ku Twitter kati bagita X ali ku TikTok ali ku social media platforms zonna.
page ya Bulondo Abe beera ng'ogigoberera era ojja kulaba information eyo. Page ya Ahimbisiwe Rogers beera ng'ogigoberera, eya Nakaweya Agnes beera ng'ogigoberera, eya Morris Jordan Kaweesa beera ng'ogigoberera. Morris Jordan's K Media wano wennyini obubaka era bujja kuyitawo, nja bubaawa nti kati bano etuzzemu okuwandiika mujje mwewandiise bwe tuba tetunnayisa please. N'abazannyi ba Romantic Entertainment bonna b'omanyi pages zaabwe zijja kuyitako obubaka obwo nga wali omulabyeko mu firimu ya Romantic Entertainment. So si muntu kujjeeyo n'akugamba nti nze ndi muzannyi wa Romantic Entertainment nga tomulabangako mu movie, obubaka bwe tobwesiga. Weesiga obubaka ng'olabye ku page y'omuzannyi gwe wali olabyeko mu Aromatic ng'azannya. Pages zaabwe era obubaka bujja kuyitako. Nayongera n'akugamba nti follow only official social media pages and contact points. Reach out on WhatsApp. Enamba ya WhatsApp gye bakuwadde ya Aromatic Entertainment. Kale bwoba kale ng'oguddeko ko mu nsobi ng'oyagala confirming oba kituufu, contact us. Enamba esooka eri 0759 99 99 88. WhatsApp ne calls. Enamba ey'okubiri eri 0788 40 60 35 for assistance information about Aromatic Entertainment Uganda. Obubaka okuva mu Aromatic Entertainment okubeera nga ate yongera okubajjukiza nti bannaye okwewala abafere, please reach out on those numbers. Please talk to us. Please talk to us. Please follow our pages. Please follow our YouTube channels. Bananga obubaka jebuli, and please just be vigilant about us. Thank you so much. Bamuta Morris Jordan Kaweesa, straight out Aromatic Entertainment. Nenga mwebali nyumwe bali dala channel dokya program ya feno nabagamba tuwagidwa banafa ba Aromatic Entertainment babaawo okubeera nga teba kuzanyira ebina Uganda in any way, in any condition, okubeera nga teba kuzanyira ebina Uganda. Saa zino baina film yawe emanyiddwa nga Pressure eri ku Trust Films Uganda, ate era baina ne Trust Films Uganda era kwennyini kuliko film yaffe emanyiddwa nga Damage season 2 mwebale nyumwe ddala okubeera nga mugiraba, ate ng'era tutwengera okubajjukiza nti nno tuyina muzannyo gwaffe nakuzomeza 18 19 n'ennaku z'omwezi 2 okubeera nga ate ogw'omusanvu twegase n'abakayimbira Drama Actors okubeera nga tubazannyira omuzannyo omulungi ennyo wali ku theatre La Bonita. So n'olwekyo just be vigilant. Thank you so much. Morris Jordan Kaweesa, straight out to Aromatic Entertainment. Until we meet next time, at least that information bambi nsaba mubere vigilant ate obubaka obwo bwongere okuba bukala. Thank you so much. Ate paka letunaddamu olunaku olulala. Have a blessed night. I love you so much and bye bye.